Bannakibiina ky'NUP bakedde ku kitebe kyabwe Makerere Kavulo okwerekera kwakulira ekibiina kino era yakikwatidde bendera Robert Kyagulanyi Ssennaku Pulezidenti bw'abadde agenda okunonya akalulu Kawempe South ne North obwedda buli muwagizi atuuka ng'ayingira munda mu kitebe wakati mu kuwaga. Poliisi n'amagye bayiiriddwa mu bungi okutangira ebikula eby'effujjo. Poliisi ererese n'embwa enkonzo olusu ez'enjawulo ku luguudo oludde bwa Isubidde bagobawo abajja ku ssaawa 6 Kyagulanyi atuuse ku kitebe wakati mu kusaakanya. Aso sinayogerako nabo mwabategereze nga wadde aviiruzira okulaba ku basebe okuli wayusa mufumbiro ez'obwapulezidenti amanyiddwa ng'eri mutwe n'abalala. Tusoose Luzira nga tugenze kulaba Alex Wayusa mufumbiro era tuvuddeyo. Oluva Kyagulanyi n'abawagizi boolekedde e Kawempe South. Mu kugenda poliisi n'amagye bakubaganya n'abadde wabweru nga bazingidde mu n'omukadde nga bamukubye ekintu ku mutwe. Ab'NUP bamusitudde era akabuzi kata bamusulirwa poliisi okuteera mutadde mu mmotoka y'amagye emututte mu ddwaliro. Waliwo n'owa poliisi akubiddwa ekintu ku mutwe nga bamututte ataawa. Kyagulanyi yeeyongeddeyo ng'ayise bw'ayise ng'obwedda aby'okuyinda bagenda bavaako emabega. Oluganda lw'okubye bwayise ku Gulowaaze nga bannakibiina okubalidde Biloisi Lubongoya ssaabawandiisi w'ekibiina Yoweri Sonyinyi akulira oludda lwa gavumenti mu Paalamenti n'abantu abalala basiimye bwayise olw'okupaniriza mu ssanyu. Kunga Uganda kunga balambe balenyo muli bakabinyo NUP everywhere banaye nga muze bangi. Kyagulanyi mu kwogera kwa Ssebba Nakawempe okumesigabwa mu wakalulu nti bw'awangulwa okukyusa embeera yamulwalira ayongeza omusaala gw'abasawo. Mu Uganda empya omukulembeze tagenda kubeera boosi, agenda kubeera muweereza wammwe. N'ebino byonna bataata bamaama abagenda obbisa mu nkola yemmwe. Ffe twekozeemu omulimu bassebo ne bannyabo, mbasaba nza yogera nammwe n'ekibiina kyenkulembera banange mutwesige. Abadde yakamaliza okwogera Kawempe South ng'agenda e Kawempe North poliisi n'amagye ne batandika okukuba Ttiyaggaasi n'amasasi okugumbulula abaddewo ne babuna emiwabo. Waliwo n'abakwadde mu kavugano kano n'okubakuba kibooko. Oluganda ne Kawempe North Kyagulanyi lukubye Kanyanya. Kyagulanyi basabye okubeera obumu babeera baagala okutuuka ku kye baagala. Kunda cyane mwebale mwebale munonga abana ba Kawempe mwebale kwoleka urukundo Omuwagizi wa poliisi mu ggwanga Kituma Lusoke ayogedde ku bibaddewo e Kawempe. We registered a number of injuries and the vandalism of security infrastructure, which includes vehicles by a number of their supporters. Security personnel responded using public order measures to control the rowdy crowds. David Tamale yakusakidde ggulo ku lwa Bukedde TV.